Mikwano mbalamusizaako abagoberera omusomesa Munabusiro wano ku YouTube kutu gwaffe guno Munabusiro n'Olulasangeye. Mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjango okwongera ddala mu maaso omukutu guno okugoberera byonna ebiteekebwayo. Temuyosa buli lunaku tuteekayo, kale nammwe temuyosanga. Omanyi bagamba amatu tegasuliraawo ate mu matu temuli mazaana. N'olwekyo era muyitengayo muwulirize ku by'ensonga weewaawo, ekyo nno kiba kirungi nnyo ddala. Nkumbi bweggwerera baginaazaako ate omugagga alungira ku bisiriiza bwentyo nno nfaananyeeko akwata olukaguzo okusokoola mu liiso ly'embujjo oba kafulu. Nze Munabusiro Sava Bosa Musisi Nsereganyi Kawonawo Sengule 2022 mbabuuzaako mikwano muli mutya ebiro bino, embeera ebatwalaganye etya? Kansubire nti bw'obulamu bulamu bulungi, nange gye ndi weewaawo eriiso mwebale kunsabira ekibaatiibwe kyansala eriiso kati enjawulo y'amaanyi nnyo. Obulumi bugenze bukendeera mpola n'ebiwundu biibino ndoza mubiraba bitandise okuwona. Kale Mukama Katonda wa buyinza. Olunaku olwaleero waliwo ekyebuzibwa, kiki abantu b'edda kye baakolanga singa omusajja akizuulanga nti omukazi tazaala, oba waabangawo n'embeera ng'omukazi azaala naye nga azaala abaana nga bafa, nga gwazaala yafa, nga kwegamba alinganga azaalira kitaka, Kakati embeera eyo nno bwe yabangawo, omusajja yasulanga akulungutana ng'emmese eruma omutwalo, yasulanga akulungutana ng'ajja eŋŋombe ku mabega, oba kale ng'akulungutana ng'omutabaazi anyaza amagi, nga yeefulukuta ebirowoozo byeserejja, atema empenda alabe engeri gy'ayinza okutangira ekizibu ekyo oba okukijjirawo ddala. Kale yafunanga omugezigezi, edda babayitanga bawandaba oba omulubaale, n'amulagula lwaki abaana bafa, n'amuwanga ne ku ddagala. Kale bwe yamuwanga eddagala n'alinyiikirira, oluvannyuma omusajja oyo mukyala we n'abeera olubuto, n'azaala omwana n'abeerawo oba n'alamawo. Era ekyabangawo, omwana oyo ebiseera ebisinga baamuwangayo ng'obweyamo ew'oli omusawo eyamuwa amagezi oba eyamuyamba okufuna ku zadde oba okufuna omwana n'abeerawo nga mulamu. Era ekigambo bweyamo kyavaawo kubanga ono yeeyamanga nti bwe ndizaala omwana n'abeerawo nga mulamu, ndimuwaayo n'abeera omuddu wa lubaale. Kale bwe bweyamo obwo, naye nga teyawangayo, oluusi teyamutwalangayo nti najja kumubeezanga eyo, naye yamutwalanga nga muddu wa lubaale oyo eyamulagula. Naye nga kyamukakatangako okutwala embuzi emu n'atwala n'olubugo. Wabangawo abagezigezi edda mu Buganda ey'edda nga bamanyi eddagala eriwa oluzaalo. Ebuddu eyo waaliyo olubaale omukukunavu oba eyayatiikirira ennyo mu nsonga y'okugaba oluzaalo, baamuyitanga lubaale enkulo. Yabeeranga buddu eyo nkulo, lubaale enkulo yayatiikiriranga nnyo era yagabanga enzaalo. Mu Buganda omukazi eddagala ly'oluzaalo alinywera mu kibya, ate omusajja alinywera mu lutiba. Kale luzaalo pozi waliwo abakazi kye mulina okwegendereza ennyo. Omukazi amabeere ge gano waba azadde ng'ayonsa tegalina kutonnya mu luwajjanga, tegeeza olwatika lw'ettaka, kubanga bwe gatonnya mu lwatika olw'ettaka ekyo ate kibi. Kiwanuzibwa nti oyinza okutuuka okuva mu nsi muno ng'abaana b'ozaala bonna ozaalira kitaka.
kyentegeeza nti ng'obazaala bafa kale kyolina okwekuuma ennyo oba okwerinda amabeere go ago ng'oyonsa butatonnya mu lwatika lwa ttaka olwe lwajjanga lwenjogeddeko. Fuba nnyo nga bw'osobola mukyala omuzadde okyerinde okyekuume kubanga kibi nnyo ddala. Bannange eryo eribadde essomo lyaffe ery'olwaleero. Mwebale kumpuliriza ate mbeebaza abasharing oba abagabana ne bannaffe emisomo gino abasubscribinga ku YouTube channel yaffe ate mwe muli banjawulo nnyo ddala. Mwebale omukutu muguwadde amaanyi. Tugere ddala mu maaso n'okusubscribinga okulayikinga n'okukomentinga twagazise n'abalala. Wano bagamba nti awali akagga wagwa nakasumbyo kati wano we wali akagga toyitawo buyisi bw'obanga gwe mundiko kusookedde ddala sooka otufollowing ku TikTok ne ku YouTube sooka subscribing ebirungi tukyaleeta ddala. Ebitabo byo weebiri Olulasangeyo $10,000 Bassekabaka b'ensi muwawa $3,000 effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 $3,000 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe obutebe nakyo kya $3,000. Bitabo ebyo nabyo mbasaba mu byefuniddeko bannange tutambule n'okumanya tutambulire wamu kubanga eziva okumuza embiro nga mwembi muzeekanya. Tugende yitira mu lusuku nga mwana wa lujja nange kambasibulize wano kubanga munnange ate na kuba ndugga butannyuka bagalize ekiseera kirungi bambi mwebale nnyo mwebaddala mweraba.